إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا بيتيبوا نبنينا فريتيبوا منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بيتيبوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والنوي مولي إلى والنوي موانغالي. نعم، الأصول الثلاثة وبالثلاثة الأصول منجرين عندنا بإذن الله تبارك وتعالى هي إنكميريرو. تواتان كوكولابي إنكميريرو بإذن الله تبارك وتعالى إلى كلابي إنسونج زوركو. ولو تجينا كلابا أرفووا وبا أرفووا موينغومبي وبا أكفووا موينغومبي أو كوكو زوكيرا. إلى كلابي أرض المحشر وأهوال القيامة. تجينا كلابا abantu bagenda okubeera nga bazuukizibwa, era abantu bagenda okubeera nga babalibwa, era embeera z'olunaku lw'enkomerero. Twayingira mu nkomerero, era twayingira mu kulaba olunaku lw'enkomerero. Twagamba ti Allah azza wa jalla agenda kulagira Israfila alayhi salam gwe yakwasa ye malayika Allah gye yakwasa omulimu ogw'okufuuwa mu ng'ombe ng'ebiseera by'ensi biweddeko. Twalaba enfuuwamu ezayita, ez'okufa, ez'okukankanya ensi, ez'okukyusakyusa buli kimu. Kati luno olufuuwamu lwe lusembayo oba lwe lw'okuzuukira. Ebitonde byonna bizuukire bidde mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kyagamba azza wa jal mu suratu Zumar aya ya 8, Allah gamba nti thumma nufikha fihi ukhra, oluvannyuma engombe egenda kufuuyibwamu omulundi omulala, fa idha hum qiyamun yanzurun, bagenda okwekangiriza, abantu baligenda okulaba nga bali mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala bayimiridde, yanzurun, batunula balindirira kyekiddako niga omaze okuzuukira. Allah azza wa jalla ba'atha al-khalaiqa jami'an, agenda kuzuukiza ebitonde byonna. naye kyewuunyisa ti fa inna awwala man yub'ath huwa al-habibu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, ekitonde kigenda okusookera ddala okuzuukira okuva mu kabuli ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ye mubaka alayhi salatu wassalam yagenda okusooka okuva mu kabuli ye wagalamidde olwaliro, wali olwaliro era ng'alinga bwe bamuziika olwaliro alayhi salatu wassalam. Yagenda okusooka okuzuukira alayhi salatu wassalam. Ensonga naye eriko obujulizi nga butuufu genda mu Sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadithi ya Muslimu eva ku sahaba w'ekitiibwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam agamba nti ana sayyidu waladi Adam yawma al-qiyama, agamba nti nze mukulembeze w'abanadamu bonna olunaku lw'enkomerero lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nze mukulembeze waabwe, nze mukama waabwe, nze sayyidu waabwe. Agamba nti wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru, era nze entaana gwe genda okusooka okweyasa nfulumeyo. Wa awwalu shafi'in, era nze ngenda okusooka okubeera nga mpolereza. Wa awwalu mushaffa'in, era nze ngenda okusooka okubeera nga nzikirizibwa okuwolereza kwange yawma al-qiyama. Bigambo bya mubaka sallallahu alayhi wasallam. Kati obuganda bitiibwa Allah azza wa jalla amaze okukuŋŋaanya, amaze okuzuukiza abantu bonna min ladun Adam ila akhiri rajulin qamat alayhi as-sa'a, okuvira ddala ku Adam gwe yasookera ddala okutonda mu ttaka. Adam, Allah gwe yatonda mu ttaka original yennyini, Allah tabaraka wa ta'ala yatonda Adam okuva ku Adamu yennyini n'omuntu Allah gwalisembayo okutonda enkomerero eyimirirewo bonna nga Allah abazukiza abakuŋŋaanyiza Allah subhanahu wa ta'ala.
lwaki liyakifa aljamiu baina yaday llahi azza wa jal bonna bainirire mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah agamba azza wa jalla mu suratu Maryam okuviira ddala ku aya y'ekyenda mu esatu paka kyenda mu ttaano, Allah agamba nti in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abidan laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda. Allahu akbar. Allah agamba nti in kullu man fi samawati wal ardi, ebitonde byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, ebitonde byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi bigenda illa ati rrahmani abidan, sibyo tebigenda kubeera okujjako nga bigenda kujja nga bigenda kujjira Allah tabaraka wa taala nga abidan, nga biddu buddu. Buli kitonde kyonna ekiri mu nsi, buli kitonde kyonna ekiri mu ggulu, bamalayika, abantu, majinni, buli kitonde kyonna kukimanyi nti kitonde Allah yakitonda tabaraka wa taala kigenda kujja yawmal qiyama eri Allah tabaraka wa taala omusasizi nga abidan, nga kiddu buddu. Kabe muntu agenda kujjanga muddu buddu, kabe malayika agenda kujjanga muddu, kabe libere ejjiri ligenda kujjanga liddu buddu, nga byonna wallahi nga baddu. Abantu abali abakulembeze, abali bakabaka, abali beerosi, abali basibanga bannaabwe, abali nga babonereza bannaabwe, abali nga bawa ebiragiro mu bannaabwe, abali nga beefulafula bakulembeze ku bannaabwe, bonna bunokola okubira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala bagenda kubeera nga baddu buddu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba azza wa jalla buli kitonde kyonna kiri mu ggulu tekiri kyo okujjako nga kigenda kujjira Allah azza wa jalla omusaasizi nga abidan, nga kiddu buddu, nga buddu, nga baddu. Allah agamba nti laqad ahsahum wa addahum adda. Allah azza wa jalla babaladde amanyi omuwendo gwabwe tabaraka wa ta'ala. فقد علم عددهم منذ خلقهم. الله بنيوم ودغو كفر دلو يبتون الله تبارك وتعالى الى يوم القيامه بكى الله رايزا وين كبر تبارك وتعالى امودغو باغمان ذكرهم ابسجم بو وانثاهم ابكزم بو صغيرهم ابتو وكبيرهم نابكلم الله بمن تبارك وتعالى okufira dala ku Adam gwasokera dala kutonda bonna bafa Allah bamanyi tabaraka wa ta'ala. Embute zavaamu obwana bwafanga buto bamuzeeyi abavubuka bonna Allah bamanyi tabaraka wa ta'ala omwendo gwabwe Allah agumanyi. Laqad ahsahum, Allah azza wa jalla yabakuŋŋaanya wa addahum adda, n'ababala olubala abamanyi omwendo gwabwe okuva ddala ku Adamu paka ku muntu alisembayo, n'amajini agamanyi omwendo gwago, ne malayika bamanyi omuwendo gwabyo, n'ebinyonya bimanyi omuwendo gwabyo, n'ebisolo bimanyi omuwendo gwabyo, n'ebyuka bimanyi omuwendo gwabyo. Buli kitonde kyonna kimanyi omuwendo gwakyo Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Kubanga ye yabitonda Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah kyagamba nti wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda. Buli kitonde kigenda kujja mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Buli muntu yenna agenda kujja mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga fardan, ng'ali yekka. Buli omwaso kakitegere nti ddala ebintu si bya kusaaga, ebintu si bya muzanyo, eby'edduniya biweddewo. Bakabaka, abakulembeze, abantu bonna, abeefulafula, abakulukulu bonna, wallahi nga we bali. Abakulembeze b'ensi zonna, abakulembeze b'ensi z'abazungu, abakulembeze b'ensi z'Abafirika, abakulembeze ba buli nsi yonna, nga bonna we bali, naye nga abidan, baddu buddu mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. nga tubajjukira na kujjukira nti baliko abakulembeze mu nsi, nga tubajjukira na kujjukira nti bawako n'ebiragiro mu nsi, nga tubajjukira kujjukira nti babonerezaako ne bannaabwe, nga tubajjukira nti basibako ne bannaabwe ebbanga ly'obulamu bwabwe lyonna, babasibanga emyaka n'emyaka nga balowooza nti no tebagenda kuva ku nsi. Ni wallahi akaseera kano olwaleero ensi bagivaako dda, embeera zibadde enzibu nnyo, kyokka ate kati bayimiridde mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga abidan, nga baddu buddu. Wallahi kaseera kugenda kubeera kazimu nnyo, naye Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga akuŋŋaanyiza abantu bonna, bakuŋŋaanyiza okuva Allah lye yatonda ensi paka ensi weeweddewo. Allah akuŋŋaanyiza abantu bonna, tajammaat albashariyatu kulluha, bonna bakuŋŋaanye mu kifo kimu. Allah tabaraka wa ta'ala mu kaseera ako agenda kutuma malayika liyakudahum ila ardi almahshari. Allah agenda kusindika malayika esobole okubeera ng'ewalawala abantu bano okubatwala we bagenda okubalibwa. Ardi almahshar,
ensi y'okubalibwa ensi y'okkuŋŋaaniramu Allah okubala abantu ila ardin jadidatin okubatwala mu nsi empya si yene ensi bwe tubwefaanagana kubanga omuntu ayinza okujjamu ishikaali okwemulugunya nagamba nti okuva abantu bonna Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ensi ne bamalayika n'ebitonde ebirala bisigadde byonna tugenda kukuŋŋaanira mu kifo kimu ensi eno egenda ensi nga tulaba nti nfunda okusinza ku muwendo gw'abantu n'omuwendo gw'ebitonde Allah byetonda tabaraka wa ta'ala oba kale mu ggulu nga nabwo ebitonde Allah okuva yatonda ebitonde tabaraka wa ta'ala bigenda kubeerawa bigenda kubalibwawa Allah agamba azza wa jalla nga kujja mu ekyo mu surati Ibrahim aya ya 8 Allah agamba nti yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah tabaraka wa ta'ala nakulwagenda okukyusa ensinga sinseno gituwangalako olwaliro nga si yeno bweti neggulu nga siryeyo ne bagamba nti Allah agenda kankanya ensi tabaraka wa ta'ala Allah agenda kumenyamenya eggulu subhanahu wa ta'ala لا حول ولا قوة إلا بالله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah gamba tibategeera tibamutegeera fuva kumutegeera tetunategeera Allah subhanahu wa ta'ala busobozi we namanyi ge nabwomubwe na kumwawulanga bwatekedde kwawulibwa Allah tabaraka wa ta'ala wal ardu jami'an nasiyuna qabdatuhu yawm al qiyamah genda jivumba gatira mu kibatu kye Allah tabaraka wa ta'ala yawm al qiyamah kuna kulwenkomerero ajijjewo subhanahu wa ta'ala wasamawati matwiyatun biyamini eggulu alizinge kono mukono gwo gwadyo Allah subhanahu wa ta'ala tebiriwo kati enensi abantu gyebagenda kubeera nga bazuukire ku nsi ndala nnyo eggulu Allah alijjeewo ensi Allah ajijjeewo tabaraka wa ta'ala Allah agamba tiwabarazu lillahi alwahid alqahhar abantu bagenda kweyoleka Allah azza wa jalla omukasi alwahid omukasaba kutu abatusiza kwekyo olwaliro Allah tabaraka wa ta'ala kati abantu wala hawla wala quwwata illa billah kharajat al-khalaiq jami'an lillahi azza wa jalla min quburihim abantu bonna bafulumye mu ntaana zaabwe tugenda kulaba engeri gye bagenda okufulumayo wala hawla wala quwwata illa billah bajjeri Allah subhanahu wa ta'ala bagenda mu nsi bagenda okubalibwa nsi mpya ombaka azza wa jalla ombaka sallallahu alayhi wasallam yatenda ensi Allah azza wa jalla kwagenda okubalira abantu bagenda kukuŋŋaanira yatenda ensi olutenda olugenze wale nnyo olukujjamu ishkali yonna nti abantu bagenda kuzuukirirawa abantu bagenda kubalibwawa ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihaini hadith al-Bukhari ne Muslim hadith ya sahaba wachiro gobaita Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu an min hadith Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم agamba Sa'ad tumbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam Sahal ibn Sa'ad agamba tumbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam yagamba yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah ombaka yagamba kati sallallahu uliriza ombaka yagamba ti yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah abantu bagenda kuzuukizibwa ku nnaku lw'enkomerero ala ardin baydaa afraa ka qursatun naqi agamba abantu bagenda kuzuukirira ku nsinga njeru ngeyitiriza nnyo kubeera enjeru nga njeru pure white nga njeru ka qursatun naqi أي أرض جديدة انسي مبيا لم يسفق عليها دم تقويب وانغكم سايقوا حرام ولم ترتكب عليها خطيئة إلا تكوكولي وانغا زامبي ليونام زامبي جتوكولو الوالير انسي مبيا انسي نجرو أرض بيضاء انسي نجرو صافيا شديد البياض انسي نجرو نيوتي كولي كاريكوكو نا wabulanga kintu nga bwaba kintu kyeru white pure white nga kyeru ombaka gamati kakurusatun naqi ay kadaqiq al-abyad ash-shadid al-bayad al-khalim al-ghish wan-nukhala nga tekuli kiriko kyonna bigombo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahali agamba nabalala agamba nti laysa fiha ma'lamun li ahad tiwali wobonero bulaga
bitundu tiwali obonero bulaga tino lugudo lugenda jindi tiwano bayito wewati tikati otuse jindi nti waliwo nga munsi ya fene botino olwalero kyabo otuka wano ojja kulaba akamuliro bwekati akajja kubojja kulaba akapande kajja gende ejini tojja kubula bono otuka wano ojja kulaba akapande bwekati kulika akamuliro bwekati laisa fiha ma'lamun tiwali bubonero bulaga nsi ngaffe betuwanga olwalero أي ليس فيها العلامات التي كنا نعلم بها الطرقات في أرضنا أو في دنيانا هذا tiwali wakabali loko newade akalagantia nti kati wano kana kwa kalaganto onate okutuka ejindi kana kabala kalaga lugudo gundi ebyo tebiriwo tekuli nyumba tekuli muti tekuli kasuka tekuli kasubi tekuli chi bal hiya ardun ukhra insindala والله كما ينسيندلا تختلف تماما عن الأرض التي عاش عليها البشر آلاف السنين يو كان يدل نسجة وانغد كم ياك نين ياك والله كفا الله يتون لنسي تبارك وتعالى وكفا الله يتون لنسي تتمين ياك جيا كمالا فتلسوا كبالي مياك أن النبي صلى الله عليه وسلم مازاكو سنكو كجند مدينة عليه الصلاة والسلام يتبلانتك كتوكفا النبي عليه الصلاة والسلام كجند مدينة مياك لكم بناء mwasatu munana kati ninga Allah yatonda densi tabaraka tewali amanyi myaka nsije mazo kujja ko Allah azza wa jalla tabaraka wa taala bino bya 12 simanyi mu 10 nemeka ebyo nabyo aluvanyumeno nga Allah yatonda densi tabaraka wa taala tewali amanyi myaka nsije maze ila al'an okutusona utwangalira olwaliro okujja ko Allah tabaraka wa taala ate tewali amanyi sibanga lyesigazayo bantu kumira mu masuga Allah azza wa jalla okujja ko Allah tabaraka wa taala Neyo mbaka agamba nti ensi kwegamba ensi gyetugenda okubalibwako Allah kwagenda okubalira abantu tabaraka wa taala abantu bagenda kwibira maaso ga Allah ku nsi eyo tewali ensi eyo mbaka agamba nti ardun bayda kakursatun naki nsi njeru eyawukanira ddala n'ensi gyetuwangaddeko emyaka n'emyaka Allah agamba subhanahu wa taala ng'akulaga mu suratul kahfi آية يانم مسام الله قامت ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الله قامت ونقول وagendo kutambuza ensozi lwagendo kuseyeseza ensozi lwagendo kujjawa ensozi Allah azijjawo tabaraka wa taala Allah gamati watara al-ardha ogenda kulaba ensi nga barizatan nga yonna yetadde eri musetwe ngali wosobola okulaba mu America obosobola okulaba yo ngosobola okulaba yo wadde ngoli wano mu Imarati ngosobola okulaba Uganda ngosobola okulaba yo bugamba nga amaso gatuukayo nga barizatan Allah gamati wa hasharnahum tugenda bantu bakunganya kubazukiza falam nughadir minhum ahadan tugenda kulekayo wadde n'omuntu n'omu bagenda bonna kujjamba bali Allah bagamba tabaraka wa taala lam yatakhallaf minhum ahadun tewali agenda kusikatira tewali agenda kugana tewali agenda gamba nti sabitegedde tewali agenda gamba mbo sabitegedde asiri akunsinga banakuja anzi sabitegedde sijja genda tewali kusikatira tewali kugana tewali sabitegedde tulina kugenda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tulina kugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa taala eyo yensi n'ensozi nga Allah azijjawo tabaraka wa taala Allah kyagamba mu suratu Taha okutandikira ku aya ya 15 mpaka 17 Allah gamati wayasalunaka 'anil jibal Muhammad bakubuza kukwatagana n'ensozi Allah agenda zikola atyo ku lunaku lw'enkomerero zigenda kuba zitya wayasalunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan Allah agenda kuzebetete agenda kubetenta bubetensi tabaraka wa taala Allah agenda kuzikona agenda kuzigenda kubebentu ziberenga zigwawo zonna zifuka nfuufu Allah agamba fayadharuha qa'an safsafa agenda jirekanga kyonna kyererezi tabaraka wa taala la tara fiha iwajan nga tosobola kulaba bikokko na kina bigurumugurumu wala amta na bigurumugurumu kulaba segera kubera gonna musetwe ensozi Allah azza jalla mazozi bitata tabaraka wa taala amazozi sanyawo zonna ensagire musetwe nga temulika tunumba wadde akako wadde akakona wadde bulikamu konna wala la tara fiha iwajan wala amta toina kolaba konna ensi na musetwe Allah wakaba tabaraka wa taala kakati nabaluganda bibitibwa
ويبدأ الناس في تصنيف عجيب مكزوكرا ambaka agenda kutunyonyola sallallahu alaihi wasallam engera abantu gibagenda okuva mu kabuli zaabwe ogenda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. La hawla wala quwwata illa billah. Ebinja bigenda kubeera nga byanjawulo, abantu bagenda kubeera nga banjawulo, abagenda okuva mu kabuli zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala mulimu bagenda okuzuukiza nga sinfun ala qadamayhi, bagenda kuzuukira nga bava mu kabuli zaabwe nga kutambula butambuzi genda bwa tugenda okubalibwa. Kutambula okuva mu kabuli zaabwe webati batandikira okutambula. Sinfun ala qadamayhi, omuteko gw'abantu gabagenda kutambula ku bigere byabwe, ku magulu gaabwe, kutambula. Wallahi ekyewuunyisa nti bagenda kubeera n'omuteeko indama yub'ath min al-qubur, baligera nga bazuukiziddwa okuva mu kabuli zaabwe. Omuteeko gongo yara malaikata al-aziz al-ghafur fi istiqbalihi wa intidharihi. La hawla wala quwwata illa billah. Omuteeko gw'okubiri bagenda kuva mu kabuli zaabwe, bali bakava bati mu kabuli maleke fuye mu ngombe, abantu batasokofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavudde dda mu kabuli, abantu bonna batasokofa mu kabuli zaabwe. Mulimu omuteeko gw'abantu bali bakatuka ku ngulu we bati nga balaba bamalayika bazzo banona. Allahu akbar lillahi alhamd. Nga balaba bamalayika be bazzo banona bayine byebagalo bazzo banonerako. Wala hawla la quwwata illa billah. Tewali amanyi bulungi bwabyo, tewali amanyi bwabbeyi bwabyo okujjako Allah yabitonda tabaraka wa taala. Niti muntu akava mu kabuli tomanyi kigenda mu maaso tunula eri ogenda kola bwoto okuzza amaaso ng'ogakuba ku malayika eryawe kulindiridde n'ekyebagalwa. Allahu akbar walillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ng'eryawe kulindiridde wallahi babagenda kubeera nga beesiimye, babagenda kubanga tebagenda kulaba nnaku, ebizibu bigenda kutandika mu kaseera ako paka ni wallahi abantu abo tebagenda kulaba ku nnaku eyo, era tebagenda kulaba ku bizibu ebyo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bebaliwa bebantu abakkiriza batanga Allah tabaraka wa taala, abatakolanga shiriki, abatakolanga bukafiri, abatakolanga bid'a zikafuwaza, nga bebagenda okubeera nga beesiima mu kaseera ako, era bebagenda okubeera nga vanyola okuva mu kabuli zaabwe bagenda kusanga bamalayika nga babeetegekedde. Nga bw'onoosanga omuntu ngoze oba kamulabe wano mathalan oyinza okuva mu nnyonyi ozze ku kisawe nakinaki osanga abantu bakulinze, emotoka weeri bagireese dda masha Allah bakwaniriza bakola ki, olaba essanyu lyofuna eryo n'obugumu n'okubeera nti oli seefu ogudde mu bantu bo nene wali. La hawla la quwwata illa billah. Nkuwa kyakulabira kusinga mati bigenda okubeera biri bintu birala nnyo akhi. Malayika nga yekola istiqbal yekwaniriza gwe abudu oweyi mu kyalo okuba nti wayawulanga Allah tabaraka wa taala. Malayika ejje n'ekyebagalwa kyotamanyi na kumanya kyotalabanga kyotamanyira bulungi wakyo kujjako Allah tabaraka wa taala. Enso kubanga omuntu mu nsi wallahi nga tiyafuna wadde kagali kwatambulira, wadde akalogo nga takalina, nga yafa n'ava mu nsi nga teyeguliddeko kagali kake, wadde kapikipiki akake, wadde akamotoka akake, wadde akasola akake nti kwatambulira. Wallahi nga yafa naye nga yali awulira Allah tabaraka wa taala, nga tiyakola ku shiriki wadde bukafiri wadde bid'a, nga yasinzanga Allah tabaraka wa taala. Omuntu oyo yawma alqiyama mu kuva mu kabuli ye tagenda kutambuza ku kigere kye, genda mu bbaliro. Lwaki? Yali mukkiriza, yali atya Allah tabaraka wa taala. Nabagamba nti omuntu omukkiriza obwasale bwabutandike wano mu kufa. Malayika ez'okusasanga zezizzo munona. Nabagamba dde ensonga ezo obwasale bwe butandikira wadde abadde munaku nga yasimbayo mu nsi obunaku naye nga abadde atya Allah tabaraka wa taala watandika malayika bamuwembe naye nga kitonde kye kikuwembejja ya akhil karim. Era lwaki watandikira mu kabuli ebintu bina bigera kubeera birungi, kusanyuka kwereere kale ne mu kaseera k'okuva mu ntano okudda eri Allah tabaraka wa taala kusanyuka kwereere. Allah agamba azza wa jalla nti wa yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونكو الله تبارك وتعالى قام بجوكي لوزا nga nyoku nako Allah lwagenda okuzukiza abakiriza okwenda jali nga wafdan nga bali mbibinja nga bebagadde ay rukbanan nga bebagadde tebagenda kutambula
kuva mu kabuli zaabwe genda mu bbaliro na bigere byabwe bagenda kwebagala nga bamalayika be babavuga. Allahu akbar lillahi alhamd. La hawla wala quwwata illa billah. Ono president ajje wazze bamuvuga obuvuzi mu motoka akawa emotoka efana okufana bagitwala mu gala nyini bagikanika. Oba ennyonyi efana bagitwala bagikanika. Botuko makala jikola service ekoye koze ne malayika nga yezine kyebagalwa kyegenda okutwalirako okuva mu kabuliyo paka Allah wagenda okubalira abantu. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Kyokka mukubera nga bakunonye bakustakbala bakunonye be bakutwala bagamati alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sura Fussilat aya 13 mwemu paka wansi Allah ngaba tabaraka ta'ala babagamati temutya era temuna kuwala musanyisibwe najjano olwaleero era nebe byonna bibwalaganyisanga bwe luno lunaku lwa mulinzo lunaku luno ebbanga nebbanga emyaka mingi katunaku kati temufaako nakutya wadde okunakuwala mugenda wa Allah tabaraka wa taala byonna bibwalaganyisibwa mugenda kubifuna. Bamalayika wala hawla wala quwwata illa billah basonyisa ekibi abantu abo nejjana ya Allah tabaraka wa taala mukasira ko kulwa omuntu anazaabwe abakkiriza babuuza ne mwebani man antum mutsonso nejjana nebirungi nekiti mwebani bagamba bamalayika bagamba nti nahnu awliyaukum feba namwe femikwano jamwe feba kumibwa mwe fil hayati dunya mumulamu bulyo bumwalinga mu obwensi wa fil akhirah nakati obulamu butaso obwakhira obwejjana obwakhira feba namwe feba kumibwa mwe femikwano jamwe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un mbulamu buno bumutandise obwakhira obwejjana mwina buli kimwe emyoyo jammwe gikyagala muli era mulina buli kimu kyonna kye munasabanga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Suba Allah azza wa jalla tuteke mbantu abo ateke mbantu abo mukasera abantu babulire nako abakiza tubagenda kulira nako mukasera abantu bagenda okutya emitima gyonna gibere wagulu jagala okuvaamu abakiriza tubagenda kutya mukasera bagenda kuberanga bagenda kubera mu mirembe nga Allah bagamba nti innal muttaqina fi maqamin amin mazmadda abakiriza batya Allah tabaraka taala bagenda kubera mu mirembe mu bifo bya mirembe mu mbeera za mirembe mu kiseera kya mirembe. Nenga abantu bali mukaba abantu bali mukweraliikirira abantu bali mukutya tebamanyi kiddako tebamanyi baddeno badderi nenga abakkiriza bali safe. Lwaki bakuuma Allah waabwe azza wa jalla munsi mukuteeka ebiragiro bye munkola mukwewala Allah bye yagala tabaraka wa taala mugobero mbaka wa sallallahu alaihi wasallam ne Allah kati abakuuma tabaraka wa taala mu bizibu ebiriwo kati olwali nga bwe tugenda biraba ebizibu ebitagambika ebibonezo bitega embeera zitagambika naye abakkiriza bagenda kubira abo bali safe tebagenda kukonebwako kantu konna biidhnillahi tabaraka wa taala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ogwo muteeko gwakubiri okuva mu kabuli bagenda kusanga bamalayika nga betegefu nnyo okubatwala bagenda okubalibwa. Barakallahu fikum. N'omuteeko ogwokusatu wala hawla wala quwwata illa billah. Allah inobuyinza tabaraka wa taala awalu ma yub'ath min al-qabri nga bakava mu kabuli zabo batibwe pa yamshi ala wajhihi bagenda kutambula ku byenyi byabwe. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nga bakava watu mu kabuli zaabwe bagenda kutambulira ku byenyi byabwe amakulu nti face wansi amaguru waggulu n'emikono waggulu nenga atambula. Wallahi nga atambula kwegamba bintu bigenda kwewunyisa. Wallahi oli waggulu gwo mukkiriza wayawulanga Allah tabaraka wa taala tuwakola ku shiriki wadde obukafiri oba wabikolako ne wenyenye n'ofanga wenenyezanga oli munda tawhidi nga Allah akusonye tabaraka wa taala kulokomaga Allah asonyiwa shiriki n'obukafiri ne bid'a Allah abisonyiwa tabaraka wa taala noddayo nga wali mu ntandikwa ng'oli piwa muslimu nga togattanga ku Allah tabaraka wa taala Allah nawe kusonyiwa kati otuse maaso ga Allah tabaraka wa taala ku nkomerero jukira tunuulira lowooza oli gwe webagadde malayika ezikutwala tabaraka la hawla wala quwwata illa billah. Nenga wano kusaidia dio kusaidia kuno emabega mu maaso olaba abantu batambuza ebigere bagenda malaika ziwe wala olaba abantu batambuza ebyenyi byabwe face zabe zibatadde ku ttaka zibatambuza ebigere waggulu emikono waggulu bigenda kubeera bitye ya hawla wala quwwata illa billah. So Allah tutasa tabaraka wa taala kalize embeera zezo zigenda kubeera ko mbeera zikankanya emitima
okumanya abantu bagenda kutambulira ku face zaabwe ogenda masuka Allah tabaraka wa taala. Allah gamba tabaraka wa taala mu suratul Isra aya ya 97 Allah gamba ati wa nahshuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan kullama ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Suba Allah tuonye mberezo nzibu nyo ekitegambika kuba Allah gamba ati wa nahshuruhum yawmal qiyamah. Allah gamba ati ngenda bazukiza ngenda kuba kunyanya kunakulonkomero nga bazukiza okuva mu kabuli zaabwe naye ala wujuhihim nga bayimiridde bazukirira ku byenyi byabwe. Kyokka muno kubanga bagenda kuzukira ku byenyi byabwe bagenda kubeera nga bibatambuza kugenda ewagenda okubalibwa abantu. Allah gamba ati umyan bagenda kubeera nga bazibe nga tebalaba. Mbeera chezo ya akhil karim era chichi tugenda okutuusa abantu ku mbeerezo chichi bukafiri kukola shiriki kukola bid'a kujemera Allah tabaraka wa taala. Allah bazukize nga bazukira ku byenyi byabwe bagenda kutambula nga batyo ku byenyi byabwe kuba Allah agenda azza wa jalla kusembeza enjuba nga batugenda okukiraba tabaraka wa taala n'embeera zigenda kubeera zibunyo ekitujja biraba. Ni Allah gamba nti bagenda kuzukira ku byenyi byabwe nga umyan nga bazibe wa bukman ate nga bakasiru teboogera. Kasiru tayogera kigambo kyonna muzibe talaba kintu kyonna ate wasumman kigala nga tawulira kintu kyonna. La hawla wala quwwata illa billah. Allah gamba nti ma'wahum jahannam obuddo bw'abantu abo jahannam muliro jahannam kullama khabat bulwe guleberanga oguzikira bweguti. Allah gamba nti zidnahum sa'ira nga twongeramu okukumamu nga Allah bwe yagambira mu suratu Nisa ti innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Allah gamba nti abazima ddala bakafira bakafulira amateeka agaffe bagawakanya. Allah gamba tugenda kubayingiza omuliro jahannam ne buli wanasirira nga ne bagwawo. Kullama nadijat juluduhum emibiri gyabwe amaliba gaabwe buli gabera nga gokebwa ne gajja ne gaggo nga bolero bakavira ne kagwowe kati. Allah gamba ati tugenda kubaddizanga emibiri gyabwe. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra. Allah agenda batusengamu emibiri emirala jiddewo lwaki liyadhuqul adhab basobole okukombera ddala ku bibonerezo bya Allah tabaraka wa taala. Lwaki kafaru billahi wa rasulihi wa kafaru bil yawmil akhir wa kafaru bil islam wa bil iman. Bakafurira Allah tabaraka wa taala nombaka we nibagana nti enkomerero jeri kati kyekiro Allah kyabatusizako. Allah bazukiza ku byenyi byabwe. Ombaka agamba ki sallallahu alaihi wasallam ombaka agamba alayhi salatu wassalam hadithu zasanga mu Tirmidhi musnad Tirmidhi hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa in kanati ile musnad ya bumuli mudha'af nende ila shawahid fi sahih al-Bukhari amakuru agefanageza genyini agari mu sahih al-Bukhari mu nsonga ziri mu hadithina amakuru nti hadithi hasan biidhnillah tabaraka wa taala nga Imam Tirmidhi bwagamba. Ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam ati yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah thalathata asnafin. Ombaka agamba ati abantu bagenda kuzukira kuna komerero. Allah agenda kuzukiza abantu kuna komerero nga bali mu emiteke 3 sinfun mushatan omuteko ogusooka bagenda kwera nga batambula butambuzi na maguru gawe bimujarrad ma yakhrujuna min quburihim okufuru babati mutana zaabwe nga batandikira okutambula mugu kutambula wallahi tuwali kusikatira tuwali kugana malaika weziyezi wala kubatwala kutambula lwazi oyagala tuyagala ogenda mu baliro kutambuza bigere byabo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ombaka agamba ati wasinfan rukbanan n'omuteeko omulala bagenda kwebagala bebakkiriza bira mukkirize ebbanga lyonna nga n'obukkiriza ogenda bukola otya kunyweza tauhidi na kutegeera tauhidi kumuteeka mu nkola na kugaana bukafiri na kugaana Allah azza wa jalla byonna byagana na kubyewala lojo kwera mukkiriza ogenda kwera muteeko guno sinfan murukubana bagenda kwera nga bebagadde byebagalwa Allah yabimanyi tabaraka wa taala. Mbaka gamba nti wasinfan ala wujuhihim n'omuteeko omulala bagenda kuzuukira ku byenyi byabwe bebatambuza. Allah akbar. Sahaba bagamba ne bewunya kuba sahaba yogere biga mbaka yogere ebigambo bino ababali emberese ne zigenda okubeerawo kuba sahaba
bewunya bagamba nti wa kaifa yamshuna ala wujuhihim owango mbaka sallallahu alaihi wasallam abantu bagenda kubeera nga batambula batya n'ebyenyi byabwe magulu ge gatambula nikati abantu bagenda kutambula batya n'ebyenyi byabwe nga kyenyi kye kitambula kye kifuuse ebigere kye kitambula ennyimba emimwa amaase amannyo nga bye biri ku ttaka bye bitambula bye byekulula bwe beti mu ttaka bye bitambula wala hawla la quwwata illa billah ombaka gamba sallallahu alaihi wasallam nti inna alladhi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim tibazima ddala Allah yo tabaraka wa ta'ala eyasobola okubeera nga abatambuze kuno ku nsi n'ebigere byabwe kubanga Allah yatutambuza tabaraka wa ta'ala wetulaba nti omuntu yeewuunyisa n'otambula ku magulu abiri n'odduka n'okudduka n'oyanguwa n'okwanguwa ng'oli ku magulu abiri stamina oyo omujjawa si Allah tabaraka wa ta'ala kandi gandibaddeko amagulu ana nga bw'olaba ensolo naye omuntu magulu abiri enkoko magulu abiri tabaraka wa ta'ala mulowooza nti magezi gaffe oba kwagala kwaffe Allah tabaraka wa ta'ala yakola ebyo byonna yatonda bw'atyo katutegeeza nti yateekeddwa okusinzibwa tabaraka wa ta'ala yateekwa okusinzibwa Allah tabaraka wa ta'ala tegeeza buluganda kati Allah subhanahu wa ta'ala eyasobola okubatambuza kuno ku nsi n'ebigere byabwe asobola nnyo bulungi nnyo tabaraka wa ta'ala okubatambuza n'ebyenyi byabwe yawma al-qiyama wala hawla wala quwwata illa billah ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam sahih bukhari kibagami hadithi ene eri bukhari kwatagana neno eri muslim at-tirmidhi ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Anas eri bukhari ni muslim agamba ti anna rajulan qala ombaka omusajja yagamba ombaka ti ya rasulullah wange mbaka alayhi salatu wassalam kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah omukafiri agenda kuzuukizibwa atya ku kyenyi kye olunaku lw'enkomerero era agenda kukitambulira katya nga tulaba embeera zigenda kubeera nzibu nnyo kubanga abakafiri bagenda kuzuukizibwa ku byenyi byabwe nga Allah bwagambye wali waggulu mu aya gyensoso basomera ti wanahshuruhum yawma al-qiyama ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira suratul Isra ya aya ya 97 kati ombaka sahaba mubuza musajja mubuza mbagamba ti ya rasulullah owango mbaka alayhi salatu wassalam kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah omukafiri agenda kuzuukizibwa ata kunaku lw'enkomerero ng'azuukizibwa ku kyenyi kye ng'agenda kutambulira ku kyenyi kye ombaka aramugamba sallallahu alaihi wasallam ti alaysa alladhi amshahu ala rijlayhi fi dunya tali oyo Allah azza wa jalla eyamutambuza ku nsi kuno n'amagulu gabiri qadiran tasobola simusobozi ala ayyumshiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah okubeera nga amutambuza ku kyenyi kye unaku lw'enkomerero Katada agamba nti bala wa izzati rabbina agamba nti kituufu ekitiibwa kituufu ndaire ekitiibwa kya Allah azza wa jalla nti asobola okubeera nga amutambuza ku kyenyi kye oba ku feesi ye era ndaffe ffenna tugamba era nga enzikiriza gitulina ku Allah waffe subhanahu wa ta'ala buli kimu kyonna kisobola bala tugamba nti ye wa izzati rabbina tulayira ekitiibwa kya Allah azza wa jalla innahu laqadirun mazima ddala asobola okuzuukiza omukafiri ng'atambulira ku kyenyi kye okugenda mu bbaliro kati embeera nzibu ow'oluganda ogw'ekitiibwa tuleme kuleeta ebintu tumire bireeta mu muzannyo eddiini tugireseeko nnyo omuzannyo tuloza ebintu byakusaaga naye nga wallahi tugenda buyahi tugenda twagala kitwagala lwekyo tulongoose kati chansi ke tukyalinawo nga Allah tannatujja mu nsi buli lukya n'olukeesa ng'okyalaba ng'okyatemya yongera bwongezi kulongoosa ddiini yo yongera bwongezi kulongoosa tawhidi wo yongera bwongezi kulongoosa aqida na busiramu bwogenda okudda nabwo eri mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala tujja okubeera mu mbeera ennungi biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tukyeyongerayo tukyali mu lunaku lw'enkomerero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tutandise okuzuukira tutandise okutambula nga tugenda wetugenda okubalibwa Allah wagenda okutubalira tabaraka wa ta'ala n'ekifo mukitegedde omubaka engeri gyakyogerako sallallahu alaihi wasallam awo wenyewe tugenda okutandikira biidhinillahi tabaraka wa ta'ala darusa yaffe biidhinillahi azza wa jal in bakina ahya singa tunasigala nga tukyali balamu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.